Kati mbadde mukukira wansi niga bana ebuka omusajja bujja ne bona basatubana kati kabangaleze yavumbutusaawo nze bize balaba nga bapaakinga nze kuba mbadde wabweru. Yes, olunaku olwajjo nakulaze akatambi ako kakwatiddwa CCTV cameras eza edduuka eri mu supermarket yemu nga abasirikale aba UPDF Uganda People's Defence Forces babadde bayingidde era ng'ekibayingizza babadde bagenze kukwata omuvubuka eyabadde ayina fulaga y'eggwanga ng'agikutte era nga ono amuvubuka bamuteeberezebwa okuba nti muwagizi wa kibiina kya National Unity Platform newankubadde nga kino tekimenya mateeka newankubadde nga national flag eteekwa kubeera ng'eri respected. Abakulu bano baalabiddwako era nga bwe nakulaze mu butambi ono yabadde ayina fulaga nga bw'omulabaawo mu katambi omusirikale yamugobye ne bayingira supermarket yemu oba eyo badduuka oba supermarket oba ssemaduuka ng'ekigendererwa mu kusooka kyabadde kyakukwata ono yabadde ayina fulaga era baalabiddwako nga bamukuba kibooko n'okumuggyako fulaga bwe bato n'okumukwata nga bw'olabaawo akatambi kano nakakuwadde era ngenda kukakwongera kakati bino nga bigenda mu maaso kuleetedde ate akatambi akalala nga kano ko kalaga nti tebaabadde ekyabayingizza supermarket tekwabadde kukuba muvubuka ono kyokka tekwabadde kukwata ono alina fulaga kyokka wabula babbye supermarket yeno era nga kigambibwa okuba nti bananyini dduuka lino bakyagenda maaso n'okwekubira enduulu nabo bennyini tebamanyi oba oli awo banaagenda maaso n'okuba nga baliyirirwa wabula akakiiko k'ebyokulonda akakulira Simon Byabakama Mujenyi naye bamutadde ku nninga kyokka nga naye yennyini we buzibidde oba mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero bamaze okulisiivinga pallets ez'obululu oba ballot papers ezigenda okuba nga zibeerako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu kubeesimbyewo oba njagamba n'abamu ku abo abamwesimbyeko wenjogerera nga pallets ez'obululu oba mbuyitibwa bukonge zimaze okubeera nga zituuka bazaaniriza ekiro ekikesezza olunaku olwaleero era nga Simon Byabakama Mujenyi n'abamu ku baakakiiko k'ebyokulonda officials okuva mu kakiiko k'ebyokulonda babaddewo ku kisaawe Entebbe nga baaniriza pallets zino ezibadde zijjudde ballot papers ezigenda okuba nga zikozesebwa nga kuno kwe kugenda okubeera obukonge obuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ogenda okutiikingako ye n'abamu ku balala abeesimbi oba abamwesimbyeko era nga bano njagala bakutegeeza nti bali 8 bweddu abeesimbye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bali 7 ye nga bwe nkugambye nti ballot papers kanziyite ballot papers zimaze okubeera nga zituuka Simon Byabakama bakyamutadde ku nninga olw'ebiri ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bibaawo era mbikuleetedde mu fidi yeno ogenda kubiraba nga bw'ogenda okuba nga osaanidde okuba nga obimanya mukutu gwa Redison TV bali kuba nga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe tanaba kubeera nga osubscribinga ku mukutu guno kkirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification tubeere nga tutambula ffenna era nga mu vidiyo y'emu eno ngenda kukulaga ekyabaddewo ekiro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yatuuse okuva mu bizinga by'e Kalangala gye yabadde ng'agenda osaggula akalulu wenjogerera yamaze dde okubeera nga asanyusa oba nga awa Christmas abamu ku ttiimu eya security emukuuma wuliriza waliwo ttiimu 2 ezikuuma president waliwo ttiimu yeeyiye ey'ababe ba foot soldiers ne wabaawo ne ttiimu ey'abasirikale abapoliisi abaamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda kati kigambibwa nti abasirikale bano bambi engeri gye babeera naye ebbanga eddene batuuka ekiseera ne bafuuka mikwano gye batuuka ekiseera nabo bennyini ne batandika okwagala enkyukakyuka era abo boolabaawo njagala okutegeeza okusinziira ku bitambula n'ebimanyiddwa baba baafuuka dda bannankyukakyuka era ogyeko ekyokubeera nti bamukuuma baba baategeera dde ensonga era baba baafuuka mikwano gye kakati we yavuddeyo ekiro ekigezzo olunaku olwaleero yadde yakatuuka bw'atyo n'abagabula era yabawadde enkoko buli omu n'agenda maaso n'okuba nga amusindika agende abeere nga asanyusa abeewuwe kubanga bali ku dyute bamukuumye ate nga ne bino oba n'embeera eno bateeka okuba nga nabo bagiyitamu kubanga nabo bantu kakati gwampuliriza ku mukutu gwa Redison TV we bali kubanga okyagoberera nagyo osinzira okuba nga gyenkulabira gyotulabira ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna kakati nga sinaba kubanga nsimbula mu nsonga yonna nyongera okuddamu okubajjukiza ku mulanga gwaffe ogwa fulaga bannange tukyagenda mu maaso n'okugula fulaga neebazizza nnyo eyateddeko akasente ekiro ekikeseza olunaku olwaleero watuweereza wano akasente n'otugamba twongereko ku ezo ze wali waweereza erinnya sijja ddisoma kubanga ekyo mwakiŋŋaanye naye nga fulaga zaatuuse ze wayongerezzaako neebaza abajja ne muba nga mudduukirira omulanga guno newankubadde nga tuli mu Christmas newankubadde nga tuli mu festive season naye bino tulina okusigala nga tubikola kubanga mu budde obwa Christmas kakakiiko k'ebyokulonda we ba receivingidde
obukonge okugenda okubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala abeesimbyewo kyokka nga byonna tulina okugenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako kati njagala kubikuwa wabula nja kukusaba oyite ku nnamba eyo gy'olaba eri 0756081795 ye Airtel 0776897508 ye MTN obeere ng'otutuukirira ku nsonga eza fulaaga mpozi n'ensonga endala bannange nyongera okubajjukiza abansuubiza Christmas abansuubiza Christmas yange ngirinze ate ng'etuuse naye ng'ate eyo si ensonga ennyo gye tulina okuba nga ate tuyimirirako kubanga ensonga enkulu yakulaba ng'ensonga zino zigguka so ayagala okuba nga okontributinga ku nsonga za flag ezo ennamba zezo zoyinza okuba ng'oyitako bwe bityo bwe tugenda okuba nga tutambula ensonga zibeere nga zitambulira ddala bubaya sana nnyo gw'amaze okuba ng'osubscribing agendako mu comment section teekayo obubaka bo ku nsonga ez'enjawulo tubeere nga tusimbula era byonna mbeere nga ngenda maaso n'okubeera nga mbikutuusaako nkuleetedde nkugambye ekyatuuse ku basirikale b'amagye abasirikale b'amagye nga bwe nkulaze mu katambi baalabiddwako nga bagoba omwana wa fulaaga ne bamukwata wabula nina akatambi akalala nga nakano nako ngenda kakulaga nga baalabiddwako ng'ekyabadde ekigendererwa si kugoba wa fulaaga yekka wabula baabadde baagala n'okubako kye bakola baabadde baagala kuruutinga mu bufunze baaruutinze era abamu ku baakutta akatambi bawulirwa mu maloboozi bakayana n'abasirikale bano byengenda okulaga byonna ogende maaso n'okuba ng'obitegeera wabula njagala okkirize tujjewo akalango kamu nga bwe tutera okukola tubeere nga tutambula awatali nsonga etutawaanya obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ku mugaggadde ogwa Red Zone TV ate naba kubanga osubscribing nga kikole nga bwe ntera okugamba tubeere nga ate tutambulira ddala ffenna Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako ensonga nga bwe mba nzikukuŋŋaanyiriza kakati nkuleetedde ekyabadde ku kisaawe eky'Entebbe ekisaawe kya airport ku airport Entebbe obukonge oba ballot papers okugenda okubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku balala abamwesimbyeko abagenda okubeerako bumaze okubeera nga butuuka nga tuli mu Christmas nga nninze Christmas yange naddala eri mmwe abazze batugoberera bannange tutambudde ffenna omwaka mulamba nyongero beebaza abatambudde naffe nyongero beebaza abeekuumidde ku mukutu gwa Red Zone TV nyongero beebaza abazze ne muyimirira naffe mu mbeera zonna bannange njagaliza olunaku luno nga sinagenda wala abantu nga Mama Kevin okuva e Switzerland neebaza abantu mwenna n'abatanzikiriza ku mentioninga mannya gammwe muganda wange mukadde wange taata wange amanyiddwa nga David Mukasa okuva e UK n'abantu abalala mwenna sijja bamenya abatanzikiriza naye buli muntu yenna agoberedde omukutu gwa Red Zone TV okuva gye twatandikira nja kukolayo video gye bujjako awo mbeebaze omwaka guno mbawe ne report y'omwaka guno bwe tuperforminze bwe tuzze tukola kubanga ffe tubirina wano ate nga mwetaaga obimanya kakati njagala tusooke tujjewo ensonga eno owa CP oba Conservative Party Joseph Mabirizi ANT Mugisha Muntu NRM Yoweri Museveni FDC Nandala Fabi NPP National Peasant Party Robert Kasibante Common Man's Party Mubaraka Munyagwa ne Revolutionary People's Party Franka Bulirwa bano bonna omusanvu be bamu kwabo abali wansi ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okuba omuwanguzi w'akalulu kano okubeera nti balabikidde ku ballot papers ezimaze okuba nga zituuka mu ggwanga erya Uganda era njagala okukutegeeza nti mu kiro ekikeesizo lunaku olwaleero zino zimaze okuba nga zituuka wabula kakati wuliriza nga sinnaba kubanga nkutwala sayidi eyo nga sinnaba kubanga bino mbikutuusaako nga bw'obimanyi era nga bw'obitegedde wano ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala kusooka kuyisaayisako mu nsonga zino olunaku olwajjo nakulaze akatambi CCTV kamera kezaakutte ng'abasirikale b'ekitongole eky'amagye nga beegasse wamu n'abapoliisi baagobye omuvubuka ne bamuyingiza supermarket ng'ekigendererwa kyakumuggyako fulaaga wabula kimanyiddwa oba kirabisenga ekyabadde ekigendererwa bwe kitabadde kyakumuggyako fulaaga kyokka kati nga sinnakutwala wa byabakama kano tusooke tukajjewo enfulumiddeawo kati mbadde ndi mukukira wansi naye abana omusajja bujja bonna basatu bana kabangaleze yavubutusaawo nze balaba nga bapaakinga nze kuba mbadde wabweru nekaba bana evaayo nze nebitawo ekikumi
ngada wamuleta aya kusema kama Junior yegwa muteze nyoza bona nga bali omuntu nga bakuba muntu omu abantu banaku muntu omu n'emigo naye nga basinga babadde na soddo bane bikwate paka omwana wanebako ono olaba laboyo Those people look scary. banango nada oyanasoze pista abadde mudduga onongalaga ali mukubuka yagala muri nyalinya ononabuka nabaniko muri nyalinya abadali muri nyalinya ngali mukumuri nyalinya bonabona bali ku muntu babadde omwana muggo nagamba ogubona bakuba mutwe ogubona bakuba ana kino kirina bisikayo kibisuulasuula mwana ne Junior yagenze wa Bobby yasazedde kubo n'agenda olaba wa pisto wuli omulaba wa pisto wuli wali eri abadde ali mu kokinga abadde akitanga timusonze namu amusonze namu yiyo nawe pisto yes kakati mu katambi ako twakalabyeko olunaku olwajjo era njagadde nkakukomezeewo ng'abasirikale bano bagezaako okuyingira supermarket emu ekigendererwa kyakujjako omuvubuka yabadde alina fulaaga wabula nga okusinza katambi akalala kengenda okulaga eno footage omulala era naye yakwatiddwa CCTV kati kano nga ko kakakasa era nga kalinga akawakanya kali kano nga kalagira ddala nti bano ekigendererwa kirabika kyabadde kyakubba kubanga n'ababadde munda nabo balina embeera gye baabataddeko. I'm not recording. I want to call my boss because this is our business. It's our business. You go outside. It's our business. You are just kati abamu ku boolabye bakubwa emiggo tebaabadde mu nsonga ezo baabadde ku mulimu gwabwe era be baabadde mu dduuka eryo kakati ate abasirikale balabiddwako nga kumpi buli eyasangiddwayo yakubiddwa nga tebaagala kumanya oba obadde wa mu dduuka oba naawe oli omumanyi ayingidde oba tomumanyi kubanga eyayingidde yabadde adduse kuwetaasa kakati ebimu ku ebyo Simon Byabakama akakiiko k'ebyokulonda ebibuuzo
bikyali bingi nnyo n'ekitongole kya police tekinnafulumya statement yonna ku nsonga eyo naye ate ng'ekyo ekikolobero kimenya amateeka era nga bwe twakunnyonnyodde olunaku olwajjo byonna nkakasa wabirabye gwe yabadde agoberera kakati nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula atanaba kuba nga osubscribe nga nja kugenda maaso n'okuba nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification tubeere nga tutambulira ddala kakati akakiiko k'ebyokulonda nga kakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi barisiivinze okusinzira ku ye bino nno byonna nga bigenda maaso n'okukolebwa kakati wano nina ensonga lwaki nkuleetera amawulire gano wuliriza obeeko ky'oyigamu mukadde ke kamu nga kakiiko k'ebyokulonda kakugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu amenya amateeka 62 nga bwe nakutegeezezza mbwe era teweewuunya nnyo nga bamudisqualifyinze kakati gw'onaawulira kakati ate mu budde bwe bumu akakiiko k'ebyokulonda barisiivinze parrots 193 ezijjudde ballot papers oba obukonge obugenda okubeerako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'aba abalala abeesimbyewo oba abamwesimbyeko obukonge bumaze okubeera nga butuuka mu ggwanga erya Uganda kakati gwampuliriza era gwagoberera okuva gye tuwatandikidde naddala nga tukutuusaako ensonga nga zino njagala nkutegeeze bulungi nnyo kino kiba kikakasiddwa nti okulonda kugenda kubeerawo kakati weetegese otya okulonda nga kugenda okubeerawo ballot papers zo zimaze okubeera nga zituuka Yes, kakati nga akalulu kakubeerayo era nga kimaze okukakasibwa nga ne ballot papers zimaze okubeera nga zituuka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwali. Njagala ogendeko mu comment section ombuulire oyina ssuubi ki mu kakiiko k'ebyokulonda era olowooza akalulu kano kandiba ak'amazima n'obwenkanya then bw'oba tokkiririza mu kalulu wandiikaawo oterewo ensonga oba engeri yonna gy'olaba bannayuganda gye tuyinza okwetakkuluzaako ensonga zino kubanga kati kimaze okuba nga kikakasibwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne abamwesimbyeko abalala bagenda kubeera ku ballot papers bagenda kubeera ku ballot era zaatuuse dda
kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yenga akyagenda maaso n'okubeera nga asaggula akalulu gwampuliriza akalulu akasagudde era nga olunaku olwajjo yabadde mu bizinga ebyekalangali era ne mu bizinga eyo olwavuddeyo ekiro nga bwe nkugambye nti akatambi kano ngenda kakulagako tubeere nga tutambula yatuukidde magere mu maka g'ekiro era n'asaavinga oba n'agabula abamu ku b'ebyokwerinda ababadde bamukuuma ng'akabonero akalaga nti tuli bawamu tuli basseruganda newankubadde nga banabe by'okwerinda bambi olumu balabikira mu kifaananyi ekirala era yemu ku message jazzenga abawa nti tewaliiwo ba bad police officers wabula waliyo ba bad commanders nti babawa buwe biragiro kyova olaba ye yagenze maaso n'okubanga bambi abaagaliza ne Christmas ennungi era n'abawa n'enkoko buli omu seggwanga y'enkoko n'agenda maaso n'okubanga asanyusa abantu be. Borete nene boss kwenye nokuwe nene kaka isumule Merry Christmas. Senior driver. Christmas. Ofande, thank you very much. Thank you for putting your life on the line to guard me and to keep me safe. I don't take it for granted. Thank you, sir. We are so appreciate it. I will let you go. I know it's late. Enjoy your Christmas. Let's go back to travel on the 26th. Thank you, sir. God bless you. Last message to the Ugandans. We are live on we are live? Yes. Wow. The Ugandans only appreciating the love, appreciating them, tolerating with our mistakes. We are learning on the job. Sometimes we don't know how to respond to what happens to us, but we just try as much as possible to be good human beings, be natural and to be decent. Merry Christmas. Namwe banange Merry Christmas. Nange Merry Christmas. Preparations, yeah.
sauce. Key sauce. Five names. Okay. Good. Yeah. Yeah. This one. Right, you see more here? Yeah. No, first. We are checking one. I think the shortest was Moroto. The other one is Nakasa. Singular. Okay, I think that is enough. Last time we stood criminal surgery, commissioner. The shortest was Moroto. Yeah. This is what we see. Are you okay? Wow. You okay? Guys, are you ready? Good evening, my lord. Good evening. You're going to tell us what is in the consignment that has just arrived at Entebbe, and then maybe we'll ask other questions after understanding what the consignment is. Yes, good evening. We are here at the Entebbe International Airport together with my colleagues and other technical staff of the Electoral Commission. We are receiving the first consignment, which consists of 193 pallets of presidential ballot papers, which have arrived in from Dubai this evening. So we have 193 pallets of ballot papers for presidential elections. Thank you. My lord, which company was contracted for this, and at what cost did it? Augurea in Dubai. I don't have the figures for the cost now. Maybe I'll give them tomorrow, since we're expecting another consignment tomorrow here at the airport. How safe are they now from here? Very safe, very safe. That one, there's no doubt. They are very safe. We saw you seeing some districts that are, Yeah, we have seen through the parking, some not through, but on top of the parkings, some districts are mentioned that these ballots are for this district, and they will ease the parking process so that we just park them per district and distribute them accordingly. How many are we expecting tomorrow? Tomorrow we're expecting parliamentary ballot papers. How many ballot papers are in ballots? In total, as we told the country, in total we have a total number of 21,400,000 registered voters. But we normally print a number of ballots slightly over and above
the registered voters. Why? Because if a voter inadvertently or intentionally spoils his or her ballot paper before casting it in the ballot box, the law permits him or her to return it to the presiding officer and get another ballot paper. So that's what brings the number higher than the number of voters on the national voters register. So Justice, after here, what next? We are going to transport them to our warehouses where they will be secured appropriately. My Lord, would like to know who are the people who are accompanying you. Do you have representatives of political parties? Or? Well, we invited them, and representatives of political parties. These are my colleagues. I'm here. One of them, which party? National Peasants Party. National Peasants Party. We invited all the political parties. I'm for candidate YKM 7 as well. Huh? I'm representing candidate YKM 7. One of the presidential candidates is also here. General Muntu, I'm also here. Someone representing General Muntu is also here. My colleagues, the deputy chairperson, the commissioners, we are all here, and other technical staff. So this is a very serious business. Tomorrow's consignment is going to be the last one? No, the last one will be on the 26th. For the presidential, we are settled? We are getting presidential parliamentary from Dubai. I mean, for presidential today? They are here. On the election violence? Election violence is not permitted in law. Election violence is abhorrent, it's condemnable, and we don't want to see any violence in this electoral process. And that's why the Commission takes time and every effort to appeal to all stakeholders to act within the law, to be civil and courteous and tolerant towards one another. That's how we are going to have a peaceful election. Violence does not benefit anyone. It disadvantages everybody, and it disadvantages us as a nation. So we don't want to see that in our elections. We continue to appeal to all the people of Uganda. Please maintain the peace. We now have peace in our midst. Why should we be different when we have voting or elections taking place? We don't want violence. Are you going to give us the cost? The cost. The money man is not here. Richard, accounting officer, what is the cost? My Lord, we shall give that information. When everything is here. But we have given it before, even I think America Law of the New Vision published it already. So it's out there. We shall tell you the cost. Because this is not a secret thing, so we shall tell you at an appropriate time. Thank you. Uganda banange basubo ne bajja butuli wano ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe atwaniriza papula oba ballot papers ezo akalulu k'abantu wa president wa Uganda tufunyeeko obubokisi bwa pallets
don't see you on the compound. I don't see you anywhere. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.